Lwaki buli awagira Kyagulanyi alowooza nti buli muntu alina kuwagira Kyagulanyi? Muwoza struggle ye Kyagulanyi aliwa? Ekyo kibuuzo ekibuuzibwa aba NRM abatakkiririza mu nkyukakyuka, era nga beebuuza nti lwaki buli awagira Kyagulanyi alowooza buli muntu alina kuwagira Kyagulanyi. Ye muwoza struggle kati Kyagulanyi ye ali luddawa? Nze nyinza okugamba nti what a stupid question. Nga kibuuzo kya kisiru nnyo ekyo okubuuza, kubanga bw'obuuza ekibuuzo olina okukakasa nti sayidi gye kiva teri kintu kikyefaanaanyiriza. Kwegamba ng'olabira ddala mu butuufu omuntu akola ekintu ekyo ky'oyogerako alina okuba nga akikola yekka, talinawo kakwate ku ggwe ku nneeyisaayo kukugamba ggwe ng'okola bw'oti. Naye ekibuuzo kikiri mu comment section, sijja kwogera linnya lya muntu yakibuuzizza kubanga nja kuba nga amuyisizzaamu amaaso, kubanga agenza okukibuuza nga n'abalala bangi nsuubira okuba nga babadde nga bajja bakibuuza era nga nammwe mubadde nga mujja mukiwulira. Naye nze nyinza okukugamba nti ekyo kibuuzo kya kibuyabuya nnyo okubuuza, kubanga nga bwe nkugambye nti Nuupu oba Kyagulanyi tubwogerako mu myaka 5 egiyise. Gavumenti gye twogerako ebaddewo emyaka 40. Okitegeera? Naye nga tonnaba kubeera nga twebuuza oba nga tonnaba kubuuza kibuuzo ekyo, nawe sooka weebuuze ogambe nti lwaki abo abeefuula okuba nti baanunula eggwanga lino nga teri yabatuma, era nga bwe tuli essaawa eno bye batugamba nti bye baanunula eggwanga okuvaamu ate bo babikoze n'okusukkawo, lwaki bo batwesibako? Lwaki batwesibako ebbanga eryo lyonna? Ye lwaki bo balowooza nti be balina okubaawo? Lwaki balowooza nti balinga abaatuwola? Baatuwola ki ekyo? Bajja kutufiirako? Sooka naawe okyebuuze. Bwe yawandiise komenti eyo sooka okyebuuze nti bo abo abatayagala kuva mu buyinza baatuwola ki ekyo kye balaba nti bwe bava mu buyinza bakifiira? Kwegamba nti bo beefuula nti bajja okununula eggwanga nti ne bafuna permanent stay mu buyinza, katulo baanunula ki? Sooka weebuuze ekyo. Ekyo kiri kimu ku ebyo bye njagala okukugamba. Bwe weebuuze ekyo weddemu ky'obuuza. Kyagulanyi ekisooka nti wano tewali muntu awagira Kyagulanyi, era ne Kyagulanyi kennyini abadde nga ajja akyogera. Kyagulanyi nsuubira okuba nga kino obadde nga ojja okiwulira nti Kyagulanyi just alinga idea. Okitegeera? Ekirowoozo mu bantu nti twandibadde mu butuufu tubeera bwe tuti, ebintu byandibadde bitambula bwe biti. Naye lwaki bitambula bwe biti? Kino kyalibadde bwe kiti, naye lwaki kiri bwe kiti? Bannayuganda bandibadde bwe batunuulira abaana baabwe balaba nga balina omusingi ogw'ebyenjigiriza omulungi, naye lwaki abaana baffe ba Kibogwe basoma ebintu ebitabakwatako, ebitabagasa? Ye abaana abaffe abanaku abasomera wansi w'emiti bali kyekimu nti tukaaba kyekimu ne bannaffe bali? Ssente eziva mu byobugagga by'eggwanga
ne mu bantu ze bakuŋŋaanya mu musolo ddala zikola ekyo ekiteekeddwa okubeera nga kikolebwa. Ebirowoozo bwe bityo ye Kyagulanyi, era Kyagulanyi eyo endowooza tagirina yekka. Y'ensonga lwaki okiraba nti yakuba Museveni akalulu n'alemwa n'okuweza emiliyoni eziwera 3. Museveni teyaziweza, 3 teyaziweza. Y'ensonga olw'ebibuuzo ebyo ebingi bye yajja okubeera nti kakati essaawa ya kakati gy'eddoboozi ebirowoozo ebyo ebibuuzo ebyo ebingi kwe biyimukira nti yalinga aliwo nga wonogamba nti icon. So teri muntu awagira Kyagulanyi, buli muntu awagira ndowoozo ezo eziyimusiddwa Kyagulanyi mu maloboozi amangi g'akuŋŋaanyizza kati n'afulumya mu ddoboozi lye. Naye teri muntu awagira Kyagulanyi. Kati weebuuza nti lwaki abantu abawagira Kyagulanyi balowooza buli muntu alina kuwagira Kyagulanyi. Kakati ate ggwe oli mufu nnyo mu ndowooza, kubanga ffe twogera ku kuwagira Uganda, tetuwagira bantu, tuwagira Uganda. Era y'ensonga lwaki gwe kennyini weebuuza nti kati muwooza struggle kati Kyagulanyi aliwa? Kyagulanyi taliiwo. Naye kati essaawa ya kakati nze ndi wano, ndi Kampala, ndi Uganda, era nkyayogera ebintu bye bimu Kyagulanyi byabadde ayogera ng'ali wano e Uganda, n'abantu abalala babyogera. Ye Kyagulanyi, ze ndowooza ezo bye birowoozo ebyo ebitambulira mu bibuuzo ebingi bannayuganda bye beebuuza, so si Kyagulanyi nti kati muwooza struggle. Kakati obubuyabuya bukuleetera okulowooza, naye kati muyina engeri gye mwagala okututeekamu mu kantu aka ka struggle, nti kugamba struggle kiringa kikopo, nti nga bwe naakwata kino ekikopo bwe nti nenywa caayi, nti nkirina wano bwe nti nkikutte bwe nti. Okitegeera, struggle erimu abantu abafudde abatakyasobola kukwata kikopo kino muhozi bye yeewaana okutta nga ye tasobola kikwata nga bwe nkikutte. Struggle representinga ebyo byonna abali mu makomera abatasobola kubeera kati nga ntudde nga wano nga bwe naayita Mama Shuraimu n'ayitaba nga ye ali mu kkomera tasobola kuyita mukyala we kuyitaba. Ye struggle. Kati bwe tunaabeera n'endowooza ezo ennafu, y'ensonga lwaki okiraba nti bannayuganda tebasobola kubeera na interpretation na kuvungisa bintu mu butuufu bwabyo. Awo Museveni bw'abakwatidde, kubanga temusobola kutegeera bintu, tomanyira lwaki oli munnayuganda. Y'ensonga lwaki osobola okukwata ensi yo n'ogikwasa abagwira nga tofuddeeyo, tekina kye kikulumako. Y'ensonga lwaki okiraba nti abantu abamu, Kenzo yayogera Kenzo gye buvuddeko n'agamba nti talaba lwaki Kyagulanyi afaaki, mugagga alina ssente, kati lwaki aba struggle oba kitege lwaki ayagala obuyinza bukyuke, lwaki alwanyisa Museveni. Kati ekibuuzo kyava mu Kenzo ekyo. Kati oyo mubuyabuya, kubanga ye alowooza nti bw'obeera ne ssente buli kimu kiba kiwedde, kati ye afa ku kimu kubeera na ssente. So Kyagulanyi ye ate ye afa ku Uganda ne munnayuganda, kubanga Uganda ekolwa bannayuganda. Uganda ekolwa bannayuganda. Bwe tuba twogera ku ssente z'omusolo, omusolo guva mu bannayuganda. Ewatali population mu Uganda kitegeeza Uganda teba state, teba nation. Okitegeera, kati mwe mwagala okutukkirizisa ka gavumenti kammwaka akatono aka NRM akabagwira kemwajja nako akagenda okuvaawo enkya, mutukkirize senti ye Uganda, ye state ya Uganda. Nedda, ekyo nakiba nnyonnyola mu mboozi yange emu emabega. Kati endowooza eyo gwe yeekulowoozesa nti abantu abawagira Kyagulanyi lwaki balowooza nti omuntu alina kuwagira Kyagulanyi. Ffe oyinza okuba omutuufu nti tuwagira Kyagulanyi, naye tetuwagira Kyagulanyi ng'omuntu,
tuwagira ebirowoozo bya Kyagulanyi ate ne Kyagulanyi naye nga yabijjamu ffe. Y'ensonga lwaki twagala gavumenti ey'abantu etali ya bannamagye. Kyagulanyi akiikirira bannayuganda. Y'ensonga lwaki okiraba nti yagezaako ttambula eggwanga lyonna nga alyetooloola ng'abategeeza nti ffenna tuli bumu. So teri awagira Kyagulanyi. Era gavumenti ya Kyagulanyi singa ejja mu buyinza, gavumenti ya Kyagulanyi ulya bwe nkireeta, gavumenti ya Kyagulanyi singa ejja mu buyinza kitegeeza kiri gyali okugifuula eyaffe abantu oba naye okugoberera bali. Baddidde mu bigere baggyeewo ba Museveni bw'asalawo kitegeeza kiri gyali era nga naffe tutandikirawo tuviire Kyagulanyi tuviire nga tutandikirawo. Oba otegedde? Simanyi oba otegedde. Kati weebuuza Kyagulanyi aliwa? Muwoza struggle kati Kyagulanyi aliwa? Exactly. Kyagulanyi taliiwo kubanga waliwo abaagala okumutta. Lwaki baagala okumutta? Baagala okumusiba, baagala omuteekako gw'obutujju. Kubanga eggwanga baaliwamba, beefuula okuba nti lyabwe, bo balowooza nti buli omu alina kuwagira bo. Kikiri ky'ogamba nti lwaki buli muntu awagira Kyagulanyi alowooza buli muntu alina kuwagira Kyagulanyi. Nabaana abaagala okumutta, abaamuleetera okudduka mu ggwanga lye, balowooza buli muntu alina kuwagira bo. Bwe bakwata abaana ab'enkyukakyuka ne babasiba mu makomera, bababuuza lwaki muwagira Kyagulanyi, lwaki temwagala Museveni? Naye weebuuza ekibuuzo ekyo, ki ekireetera abaana baffe bajjamu enjala, okubafumitafumita, okubakuba gayiso, okubasuula gonya ne zibalya, olw'okubanga ki? Because tebawagira Museveni. Tolaba ng'oli mu buyabuya tosobola kutegeera ekyo kye weebuuza ate ky'onenya abalala ate nawe kyokkiririzaamu. Bannayuganda kye weebuuza kubanga nze njagadde ngibateerewaawo comment mugirabe era giyo comment gisome. Ky'olowooza nti ate kugamba tosobola kutegeera bwe ky'ovunaana naffe ate gwe kyokkiririzaamu. Tosobola kukitegeera. Kiba kyetaagisa ki okukitegeera? Kiba kyetaagisa ki? Ekyatanula Muhoozi okugenda okusindika amagye okugenda mu nyumba ya Kyagulanyi ne bakuba mukyala we. Sooka weebuuze kiki? Lwaki mukyala we baamubugamba nti baali bamunenya okubeera nti yafumbirwa Omuganda? Bo lwaki balowooza nti abeewaabwe bonna oba abantu abalina akakwate ku Western Uganda balina kufumbirwa beeyo? Lwaki? Mbu muwoza struggle Kyagulanyi aliwa? Kakati ggwe obadde oyagala abeere wano bamutte, abakubeerawo ne bamutta, era ggwe omu gwe wali badde okomentinga kaatutama baleose ne bakatta. Okirabye? Saagadde kozesa bigambo bibi, naye bwe munaaba mugenda kwolesa obutooletoole, mugenda kwolesa obubuyabuya mu ngeri eyo nga temulowooza n'okomentinga bw'otyo, then ffe nga bannayuganda tubeera beeraliikirivu. Bw'oba oli munnayuganda oba toli munnayuganda, mulinde olwammwe. Kyenyinza okubagamba mulinde ki? Mulinde olwammwe. Ebyo ebibuuzo by'obuuza ebyo mujja kufuna ansa zaabyo. Bannansi nga bamaze okubeera nga nabo beekwasaganya, kuba kati mmwe mulaga muli mu comfort zone. Kyemuva mubuuza ebibuuzo eby'ekibuyabuya bwe bityo, kwegamba ggwe oyagala oli asigalewo bamutte. Mutugamba nti Kyagulanyi akolagana ne Museveni. Kakati gwe okumubuuza ffe, okwebuuza Kyagulanyi gyali, lwaki temubuuza mukama wammwe Museveni? Kubanga bulijjo mutugamba nti Kyagulanyi akolagana ne Museveni, era Museveni yamuyamba okutoloka mu Uganda. Kakati bw'aba yamuyamba okutoloka mu Uganda, ate lwaki obuuza? Lwaki obuuza? Lwaki obuuza? Kati nze njagala okubagamba kino, wuliriza bulungi nti
mmwe byonna bye mwagala okulowooza enjogera yonna ey'okunyoomoola ey'okujooga ng'akasajja kamu bwe kaagamba nti kaakati we bali essaawa eno mbu kaagamba nti Abaganda nti kati mbu niwe babafukira kati niwe babanyampira bayita abuyitabi niwe babafukira mu baba babapira mu sowaani balya buli okay mupame munyampe tuyitabe mukole byonna bye mukola ko kaageraageranya ku Baganda naye gwe ky'obomanya nti representation y'Abaganda essaawa eno etegeeza Uganda yonna bw'oyogera ku Baganda oba otegeeza bannayuganda bonna era y'ensonga lwaki okiraba nti omuntu agezezzaako okulaga ekizampo bw'eta Uganda bwe yandibadde n'obumu obwandibaddewo asobodde okukwasa abantu bendera eggwanga lyonna mwe ne mubakuba emiggo olukwata bendera nga kibaluma teri munnansi ayinza kukuba munnansi kukwata bendera ya nsi ye oba kwagala nsi ye taliyo era bw'oba okikola oli mu buyabuya kakati ekyo mukineesibako omanyi ensonga lwaki nti abantu bano bakyaye nnyo Abaganda kuba bakimanyi nti wano mu Buganda abantu oba okwetooloola eggwanga eddoboozi eriva wano liwulirwa kinene nnyo yensonga lwaki nti waliwo abantu kati be baatuula mu bwongo kyovula bajja kudde Abaganda bankwe biki byeroledde biki gwani yakugamba nti bwe gwolaba ng'owenkwe Muganda tuze tubabalaga nti oyotabangako n'oyotabangako gwemu mulabe Mmengo tabangako titubibagambye kakati abakitegeera bakitegeera naye nze njagala okubabuulira nti gwe bw'otandika okulowooza nti nno mugenda kubuzaabuza eggwanga mulijje ku mulamwa nga mwagala oliteeka ku Bobi Wine mbu kati aliwa Bobi Wine si ye Uganda Bobi Wine si ye struggle Bobi Wine si ye struggle eringa lile ukimanya igine emisinde egyalire nti oli bamukwasizza akati akamukwasizza kitegeeza abamaze okuvaamu tagenda kudda mu lwokaano oli kati gwe tuba tutunuulire gwe tukubira enduulu kubanga yakutta akati era bw'akapaasinga n'akawa omulala kati ba revolutionaries bakyali bangi abakyajja ne Kyagulanyi bw'eba nga tannagguka revolution agenda kati kakwasa omulala oba okitegeera agenda kakwasa omulala alinga nze alinga Ssennyonyi n'abalala era still ngera bw'okiraba ekibadde kijjanga kikola kibaawo kuba kati gwe jjagamba nti yes gwenza okugamba nti Semwogerere yakolako mu gavumenti ya Museveni Besigye naye FDC yamutabukako ekyokulabirako kye nnyinza okukuwa Celtel we yajjira kubanga nze okutegeera mobile network ey'amasimu nategeera ku Celtel nali nkyali mwana muto naye nga waliwo ebisimu binookiya ebinene naye nnyinza n'okuba kati njogera ku Nokia nga waliwo n'abatamanyi Nokia abaliwo kati Shurayi Musola mugamba Nokia n'abanga agimanyi kuba kati essaawa gyakakati Shurayi ali mu senior 1 mbadde gw'otandise okumpulira wano Shurayi nga mwana muto nnyo essaawa yakakati ali mu senior 1 kitegeera nti kitegeeza atandise okupiikinga interest mu bintu kompyuta amasimu naye essimu eyitibwa Nokia soza nti agimanyi era ekisimu ekyo ekinene kyali kinene bwe kiti oba ekitegeera essaawa yakati ne bakikuweera obwereere tokikola ki naye okutuuka ku tekinologi akoze essimu eno ey'amaanyi gy'oyogera kuba gy'olina singa bali abakola Nokia kire kinene tebaatandika tewaali ku eno simanyi oba ontegeera kuba ekizampo zijja kukuwa z'otegeera kati mu myaka egijja mu maaso oba 10 oba 5 emyaka 5 kati ate essimu ezigenda okubeerawo muganda wange 231 zijja kuba ndala nnyo kubanga kati bw'otandika okunoonyereza ku zino essimu zetulina essaawa eno olaba kati ate trend y'amasimu yagwenze dda ffe tukyali mu bikadde ffe tulabanga abalina essimu ez'akabiri naye ate kati eziriwo mpya ate ndala nnyo oba okitegeera
kakati struggle yatandika bwetyo mpola mpola egenda emunyunguka kati paka bwetuka ku Bobi Wine Bakiza Besigye kyabatawaanya kwe kubeera nti baalemererwa okumanya ensolima neki era waliwo n'akatambi kenina nja kakuzanyira nga Mukasambidde akakasa ensonga lwaki nja kakuzanyira katambi bwe mba nkalina bwe naakagwako mu mboozi emu mu maaso nga byabuuza Kiza Besigye baali bakyaddeyo baali ne Mao kati nga Mbidde ali ne Mao bakyadde ewa Dr. Kiza Besigye babuuza Dr. Kiza Besigye lwaki yakola ofiisi e Katonga n'ava mu FDC ya Najja Nankumbi. Mukasambidde agamba nti Kiza Besigye yabaddamu bw'ati nti lumu baali Najja Nankumbi mu lukiiko ne wabaawo omuntu ayimirira ng'alina gw'alumiriza okuba nti yagenze n'asisinkana Museveni mu FDC bali mu lukiiko era n'agamba nti omuntu oyo bw'aba waali wanayimirire yeeyogereko atubuulire ensonga lwaki bwe ne wabaawo omuntu ayimuka n'agamba ekituufu yenze nagenze n'ensisinkana Museveni naye kyantutteyo nabadde njagala atuyambeko akole bridge eri gy'akiikira mu constituency waliwo bridge olutindo era nankakasa nti bagenda kulukola naye nankwata ku mukono nantwala mu kisenge ekimu ngende mbuuze ku mikwano gyange ku mikwano gye bwe yamutwala mu kisenge ekyo yasangayo n'abantu abalala abali mu FDC n'agamba nensangayo n'abantu abalala era nabo wano weebali muffe nga gye bali Dr. Kiza Besigye n'asirika n'agamba wangi mbu awo yava n'agenda n'akola ofiisi endala e Katonga. Dr. Kiza Besigye ebyo byabadde bya Mukasambidde yabadde abitubuulira siyinza kukakasa butuufu bwabyo naye kati nkulaga nti Dr. Kiza Besigye bastruggolinga nnyo okwawula ensolima oba akawuukumi mu bijanjalo ebiramu kati Kyagulanyi kitegeeza nti bw'akwata akati kaliro kajja mu mikono gya Dr. Kiza Besigye kitegeeza nti kati ate aba agenda kusanga ekiki ekizibu ekirala naye ekizibu kye kimu bijja bimutomera kati najja n'asooka atuyamba n'atwawulira n'atuggyirawo aba ebikonge ebyo by'ebyefuula okuba nti bibadde by'opposition nnyo era wetwogerera essaawa yakakati baamaliriza ne mu kalulu kano aka 2026 bawagidde Museveni ekyo kirinako obukakafu kitegeeza nti tugenda tumunyunguka tuva ku kinookiya kiri ekinene tukati tudda ku masimu amalala ag'akabi agalinga akabaati oba okitegeera kati struggle bwetyo bwegenda okubeera ebbanga lyonna kati bw'oba oyogera onyooma struggle simanyi nti oba ebyafaayo bya struggle bimanyi naye nze struggle bwentyo bwengiraba era ffe tetugenda kussa mukono tugenda kusigala nga tukyatambuza ekintu ekyo paka ng'era naawe abo b'owagira b'oyogerako abatulemeddeko abaatufuukira olukokobe nabo bajja batambuza ekintu kyabwe Uganda bagyegomba dde ogiwamba okugijja ku bannansi ebbanga emabega ebbanga ddene nnyo era bulijjo nkuwa example ne Museveni gye yawa n'agamba tebalwanyisa Amini lwakuba yali atta abantu baamulwanyisa kubanga baali balina gye balaga nga balina olugendo lwabwe lulala nnyo lwakuwamba Uganda gye baali beegombye ebbanga lyonna era nga baagala ogiwamba ogijja ku bannansi ekintu kye baakola kati bannansi baakeriimibwa okubeera nga batwala eggwanga lyabwe ye struggle gy'oyogerako tekitegeeza nti Kyagulanyi alina kubeera waawo bamutte mulyoke muduule musanyuke nedda bambi okwewugomako kikkirizibwa era ffe tukiwagira era buli kimu kyakola tukikkiririzaamu okitegedde akuume